Amannya gange nze Nakalyango Getrida mbeera Bulange na Bulagala. Nzize wano kulwa muwala wange ono Joyce Nakimera. Joyce Nakimera ayina ekizibu mu butawulira. Tawulira ate tayogera. Tukozesa bubonero naye naffe twabaddeeyo ne tulowoozaamu nti nga twagala okufuna omubeezi ne tusalawo ne tugamba katujje ewa mwami Kaggwa tukole ki tufune omubeezi. Ensonga lwaki tuli wano. Lavu yentawanya ngenda bagamba oli musezi bonna basajja bakudduke olwo bebi kwesigalize. Lavu yentawanya ngenda bagamba oli mulogo abakukwana bakwewale olwo bebi kwesigalize. Kakati tusanyuse nnyo okubalabako. Essebo naffe tusanyuse nnyo okulaba mwami Kaggwa. Nakimera yazaalibwa bw'atyo. Nakimera yazaalibwa bw'atyo. Yazaalibwa nga tayogera ng'ate tawulira. Kakati tubuulire ebikwata ku Nakimera mu bufunze. Nakimera ono muwala eyasomako akatonotono. Muwala ayina amagezi gesinza nakuwa oluusi yasomako musinga. Muwala muwulize. Muwala wa mpisa. Era ekimu ku bimusitudde ogamba nti kajje afune omubeezi nga tayagala mubeezi atamanyike mu nsi, ng'ayagala omubeezi abantu gwe banaalaba bonna mu nsi amututte mu makubo amatuufu. Nakimera ono mukyala mugezi ate mukyala mukozi. Mukyala mukozi nnyo akola emirimu gye era ayina omulimu gwe. Nakimera ayina emyaka 28 egy'obukulu. Nakimera tafumbirwangako. Nakimera tazaalangako. Joyce muwala mulungi nnyo era mwami Kaggwa mu bufunze by'ebigambo ebikwatagana ku Nakimera. Kati tubuulizeeko ku Nakimera atubuulire ekika ky'omusajja gwawulira gwayagala na bisanyizo ki by'alina okuba nabyo. Abantu baagala mula yogera atandika okwogera mugambe. Yali yagadde omusajja nga muzungu nga munyirivu. Ayagala omusajja ng'avuga emmotoka ennungi, tayagala babigere nnyo. Mukyala mukakamu asobola okugumiikiriza embeera yonna kasita oli aba agwa mu kiti ky'ebyo by'ayagala. Era ayogedde n'agamba nti ye ayagala nnyo Katonda amuwa omusajja oyo ayina ebisaanyizo ebyo byayogeddeko wammanga. Ozo bibaddiramu. Ayagala omusajja nga ayina kamotoka. Ayagala omusajja nga oba muzungu oba muddugavu ye mweteefuteefu okukola ki? Okufumba. Mutubuulizeko omusajja alina kuba wa myaka emeka? Omusajja oyagala okufuna oyagala nga emyaka emeka. Tulinawo 3, 4, 5 tugambe. Asatu mu musanvu bw'ayagala. Tayagala nnyo kwambuka kozi ayinza okukkamu akatono. Ebyobulamu biri bitya? Ebyobulamu bwa Nakimera mulamu nnyo kubanga bukya tumuzaala talwalalwala. Mukazi ayina obulamu nga buli herefe bulungi. Talina buzibu ng'oggyeko ekizibu ky'ayina nti tawulira ate tayogera. Naye mu byobulamu tayimiridde bubi. Kitegeeza mwetegefu okugenda ku kyuma? Mwetegefu nnyo ssebo mwami Kaggwa ogenda ku kyuma takiinaamu buzibu. Kakati yetaaga omusajja nga naye tayogera oba ayagala abogera?
nti omusajja gw'oyagala ng'ayogera obanga tayogera oyagala ati gamba omusajja oyagala yenna Katonda gw'abampadde kasita aba ng'ayogera oba tayogera naye ng'alina ebisaanyizo byaffe tetulina buzibu. Sukaali muceere byokwanjula ayagala nnyo okwanjula omuceere sukaali byebyo bitwagala ebintu bwe bityo tiyogera oyagala omuceere byonna yogera ayagala ente ayagala okumwanjula omusajja ajje n'ente ajje ne kasoda alete keesi bannange nga bajjide mu mmotoka oluserebende lutugoberera Yesu ng'olwo olunaku enkoko nga bazisadde mu bibaya bazireese ng'ali mu gomesi ng'alina wa bbeeyi muzibu kyawulira nti kyekirooto kye kyanoonya era kyekimukeezezza mu tulo ajja adduka emisinde ajja eri gwe mwami Kagwa tasosola mu ddiini tasosola nnyo mu kkala naye ekikulu olina ebisaanyizo onoomwagala kyanoonya kimala kiba bwe kitu walayi sookera ku okugoba